Abantu mu biti ebyenjawulo bakunganidde ku Lutikko e Namirembe okwetaba ku mukolo ogw'okusabira abadde pulezidenti w'ekibiina ekitaba abakyala abafumba mu kkanisa ya Uganda mu bulabirizi bw'e Namirembe Josephine Kasaato agenda okunnyuka obuweereza buno. Omukolo guno gutandise na kusaba okukulembeddwamu omulabirizi w'e Namirembe Kitaffe mu Katonda Wilberforce Kityo Luwalira era bw'abadde ayigiriza asabye abantu okweyigiriza empisa ey'okujjukira okwebaza singa babeera balina obuwanguzi bwe batuuseeko. Era abalala batambula mu nsi muno ng'ebitaala byabata mpozi eziri mu maaso ze zibasibye. Kale abooluganda kikulu nnyo okujjukira nti ebyo byonna ky'oli nange kyendi kisa kya Katonda. Omumyuka owookubiri owa Ssaabaminisita Honorable Kadaga asabye abakyala okwenyigira mu bibiina by'abakyala eby'obwegassi kibayambeko okutumbula obumu n'okutumbula enkulaakulana. Kadaga bw'atyo asabye abagenda okudda mu bukulembeze bwa Mothers Union okugatta ettoffaali ku ebyo Mukyala Kasaato by'alese akoledde ekibiina. Musoka tukanti okubasaaka mu Luganda kimanyi bwe tuganda musoka tukanti okubasaaka tudakwirana tubasaake nga mukoze emirimu egyewuunyisa nga Mukyala Kasaato ekimuye gye bakoze. Kaliisoliiso wa gavumenti Betty Olive Namisango Kamya agamba nti ebibiina nga Mothers Union bikoze kinene okwongera okutumbula abakyala nga bayita mu kumanyagana okumalawo obutabanguko mu maka era ategeezezza nti nga yeeyambisa ekkanisa olutalo olw'okulwanyisa obulyake wa kulutuula ku nfeete. Makanisa g'abakristaayo makereziya mbalokole sande wegwali mulamwa twegatte mu gavumenti tulwanyise enguzi kubanga etukosa ffenna ate bwe tukosanga abantu n'emirimu gya Katonda gikola ki ekikosa. Margaret Mayiga ng'ono ye mukyala wa Katikkiro Charles Peter Mayiga atenderezza ekibiina kya Mothers Union olw'engeri gye kisobodde okutumbulamu obumu mu bakyala. Abantu abasinga tumanyi nti obuweereza nga buno buli mu Rotary naye tulabye nga ne Mothers Union ebikola ekitegeeza nti buli omu asaanidde okubeera ow'omugaso eri munne. Mothers Union ekikola Katonda yabakwatiddeko. Ye Josephine Kasaato abadde pulezidenti wa Mothers Union mu bulabirizi bw'e Namirembe nga kati asuumuusiddwa okukulira Mothers Union mu Buganda agamba nti musanyufu olw'ebbanga ly'amaze ng'aweereza. Tukkiriza Katonda omwesigwa nti bwe yatuyita atubedde okukola kubanga abantu bangi batuukiddwako mu community ebintu bingi bikyuse naddala kye bayita Mothers Union kubanga abantu baali tebamanyi Mothers Union naye mu myaka gino 8 ensi yonna etegedde ekibiina ky'abakyala abafumba aba Mothers Union tibavunaanyizibwa okubudaabuda n'okutegekera abavubuka abaana n'abaami baabwe n'amaka n'abantu bonna mu community okubayambako okwetangira ebizibu ebingi n'okubalira n'okubakulaakulanya okuva ku ddaala erimu okutuuka ku ddaala eddala. Okulonda Nadira Josephine Kasaato mu bigere kusuubirwa okubeerayo omwaka ogujja. Kale ye minisita avunaanyizibwa ku mawulire n'okulungamya eggwanga Chris Balyomunsi